jako akawuwo nente nyini za bei zasusa okubeza bei ngebula sawa busawo okutuuka ku Eid al-Fitr ng'eno eri olunaku olw'enkya omusasi waffe atuuseeko mu lufula ez'enjawulo okulaba embeera bweri wabula ng'eno embeera ebadde ya njawulo bw'ogerageranya ku keetala akabaawo bulijjo ng'abayisiraamu beetegekera Eid. Seguyambwa Tekamwanga musuubuzi agamba nti Eid eno ey'omuggalo tebagifunyeemu ng'ezo ezize zibaawo olw'ensonga nti ennyama ya bbeeyi ng'ate n'ente zijja kitono nnyo. Embeera tetambudde bulungi olw'okuba ennyama ya bbeeyi. Lwaki ekiki ekigireetedde bbeeyi? Kigireetedde bbeeyi ente zijja kitono. Zijja kitono n'ennyama gituusa okubeera okugituuka okugituriminga okugituuka wano mwene embeera nti etuuka nti ne bakasitoma baffe tetusasobola bawa kyetaagisa. Ye Najjemba nga musuubuzi ku Kaleerwe agamba nti okusinziira ku mbeera eriwo ennyama etambudde kye babadde tebasuubira wabula nga bo babadde kiro bagitunda wakati w'omutwalo n'ogumu ebbiri. ennyama olwaleero okusinziira ku mbeera eya Eid endala ezibeerawo bulijjo olwaleero etambuddewo ebadde mu bbeeyi ogumu 10, gumu 15 n'ogumu 2. Abalala bagamba nti newankubadde tebasobodde kusala kigero kya nte bulijjo ze basala basobodde okutunda entono ezo ze basaze. Okusinziira ku mbeera nti abantu badde mu kalantiini tujagane tusaze nnyingi naye ezo entono ze tusaze embeera tetubaledde embi ebadde etambudde bulungi okuba n'ennyama nakku tugitunze mu bbeeyi etali yawo bulungi. Tutunda ennyama okusinziira ng'abantu bali tebakyakola tutunda mugumu 1000 tutunda mugumu 500 kisinziira singa oli aba agula mu bungi 500 abantu bagyeyunidde nnyo kubanga tewali nnyama ekendeeza Kitegeeza bitambudde era abantu bagirya bagyagala. Ye ssentebe w'abasuubuzi mu Nsoba Slaughterhouse Limited Sekanyo Sulaimani agamba nti emirimu tegitambudde bulungi nga mu nnaku nga zino basala ente ezisoba mu 200 wabula ng'olwaleero basaze ente 10 olw'embeera y'omuggalo. Kitera okubeera n'ente ezisoba mu 200 naye olwaleero tulabika nga tuli mu nte nga 15. abaguzi bazze bo mu katale ogula Abaguzi bazze mpolampola era ennyama ogiraba tekuli baguzi bagula ekiraga nti embeera agamba nti ekisinza okubanyigiriza bye b'entambula eby'obulumi ekibalemesezza okufuna ente ze battaaga okuva mu byalo wamu n'abantu abasinga okuba nga baavu. Eggwanga lyonna liriko kalantiini obutale bwonna bwasibwa kakati ente zakujja mu mafaamu abasuubuzi abamu babivaako tebakyasobola kutambula ekyokubiri transport yolenga eyo ejjula kumpi miliyoni 5 zeweesanga zandibadde mu bantu nga 5 oba okusingawo olwaleero nga bagyetagako abantu nga 2 abatasobola kubeera bagirituza kati kikalubye ekyo nekiba nga kiteebereza ku bungi bw'ente ezijja. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate nga n'ekisingira ddala n'akatale gye tutunda naye tekaliyo kubanga abaguzi baffe tebalina ssente.